Wow, check. 1 2 say 1 2. Yes, mukasi akantulekedde kyatulese olwaliro. Nga bagamba Johnson Production Group bakutusiako sema gye twolekedde. Mbozi kugaseko na Bashadorland. Mukasi akamukutandika tulina omuto gwe twatandika naye. Yali atwalibwa poliisi mu kaseera ako. Waliwo ebifaananyi ebyenjawulo bye bagezaako okulaga. Ebyensonga emu etannaba kutegeerekekwa. Era bwetyo poliisi yamuyisaawo n'emuteeka ebbali mu ggaali. Nga bamaze omussa mu mmotoka, mukazi watu yakuba omulanga ng'ayita nnyoko we. Wabula kirabika kyonna ekyali kimutwaza kyaliba nga si kyangu. Maama yagezaako okulajjana naye nga kirabika emmotoka etutte muwala we. Kasema ke tulekedde bakayise data teacher. Bakayise omusomesa omukyafu tugenda kinyonyoka. Tuwadde bali ku ssomero nga bagamba omwezi gumu emabega. Ne bajja bagamba Jozi Davis genda kuba musema gye twolekedde kuno kwonna kwanjula. Wabula keo sakabuzeemu. Kino nekya yajja asembera. Ne bagamba Cameron Dean Swart. Why soko lindeko? I need you to read this. Njagala soko some bino birabi. Can you believe he Osobola okikiriza mu yabisindikidde nga tuli mu chemistry class nga tuli mu kusoma. Kati ogenda kikola. Nedda nze sigala kikola. Leka naawe. Oba osanga. What about you? Any naughty plans for you? Balina kye baakutegekedde ku anniversary yammwe ekiri note kyonna. We're just gonna take me to dinner. Ayinza okuba agenda kuntwala just ku kyeggulo. Wadde ayogera ku boyfriend we wajjira. Soon, I'm gonna go say goodbye to Miss Cohen. Ngenda basisikana kansooke ngende nsibule mu kya Thompson. I'll see you after breakfast, okay? Maka Ludik naye agala kuba musema gye twolekedde. Wabula Jeff Hardwick yagezaako kunoonya abazannyi. Oli wa mukisa kubeera n'omusajja ng'oyo ssebo tebasangika. Kweba kibeeranga kubeera mu mukwano ne VJ Junior muganda wange. Obeera wa mukisa nnyo Kamala. Kakati nga bagamba Kevin yakwasaganya ebyeguliko. I was hoping I'd get to see you before. Mu butuufu mbadde nsubira okusiikana oba okulaba nga sina bakwata kubo kulekulira. Just a little something for the baby. Kino Justin jagadde mbeeko kyekupakingira eky'omwana. Jamie, Jamie, you are gonna do great. nze kakasi ogenda kukola bulungi. And if you just keep working as hard as Kasi osigala ng'ogenda maaso n'okukola bukubiriri, ojja sobola ofuna scholarship mu university yonna. even Kyaba mubuuza ne we ba Winterdale kono butereevu. N'aba Winterdale basobola okuyita. oh, Miss Matson, don't. Kati ate omusomesa omupya kono mukyala Madison. I'm sure you'll really like her. Okussa ku byempulidde baga nti mulungi nkiwojja mwagala. Nga bagamba Robert Barrow wabula Eric Roy Anderson ya director of photography. Kano mukasiya kano kusomero kwennyini waliwo emmotoka eyaguka mulimu omukyala bwati bwafaananye. Mukyala mbalagavu newankubadde mukulukulu naye nga mukyala munyirivu. Bano abeefaako era abeekola nga bagamba Timothy bamu kubateekamu ensimbi. Bwatyo yajja afuluma eggaali ne bagamba Kenny Sanders yakwasaganya olugero lwa sinema gye twolekedde. Kuno kwonna kwanjula ne bagamba Barbara yakwasaganya ebya screenplay. Bwatuuka bali yasse ekikoowe. Our school has always Essomero lyaffe our extracurricular. ebiseera ebisinga twaga nnyo focusinga ne ku extracurricular activities. Kati yandibadde nga principal w'essomero yasalawo agezeeko omulambuza bamubulye musomesa mupya wano eno For 8 oli agenze maternity leave. won the state championships. Eno yeringa ttiimu y'essomero eya baseball. Doesn't mean these Naye ssebo okumala ebbanga eriwayako ddala tubadde tugenda maaso n'okwasaganya ekikopo. State championships nga ffe tuzirya. Kakino bamunnyonnyola wabula bw'atuuka ebbali okwekkaanya ttiimu y'essomero kwaliko omuvubuka eyamukuba. N'ata n'emimwa. I'll be emailing you your class list by Ngenda kuba nkusindikira And if the- email ya class list abaana bogenda okuba nabo. Tendese zaabwe ng'ogasyeko n'ebirala. Yagamba kino wano ngenda kwagalawo. Kayitwadde ebbali mu maka. Hey, Dad. Taata ogamba ki? Ono muto waabeera ayitibwa Jami Hall. Honey, how was school? Emisomo gigenda gitya? Bwe gityo. Job interview go. Kati bigenda bitya ggwe? Not so good. Byataata si birungi munnayo ebyemirimu. Sure, he gets some dinner. Wabula ngenda kusaba ggwe ojja liiso mufumbire ekyeggulo. I'm not getting my cell phone back. Kiba kitegeeza sigenda kuddamu kufuna simu yange ndowooza. Jamie, Jamie, you know we'd like to be able to get manyi twagala tukufunira essimu. And expenses. Kimanyi mwagala osalako expenses. Kali obuzibu bwe balina ewa kataata bamusalayo ku mulimu. My application to Whitendale. Eno application yange ya Winterdale University. Njagala basaba. And I need to tell you something. Waliwo kye njagala okuyitiramu munnange. Father and I, Kitaawo nange we had to borrow for okusinziira ku bizibu bye tubadde tulina tusazeewo tuwole ku ssente ze tubadde tukuteekedde eza college. 6 months overdue, and the bank was. Kubanga already baali batubanja emisolo. This. Banka ebadde genda twala ennyumba. But I'm doing everything I can. Naye tufaayo nkola buli kimu kyonna ekisoboka nkakasa tugenda gezaako gattagatta. I don't get to go to college. Kati nze sigenda kusoma. Nedda.
No. I promise you. Nkusuubiza Make back the money. tujja sobola okuzaawo ssente otya maama ogenda zizaawo otya taata bamugobye ku mulimu Over to Danny's. yamubuuza odda wakono ngenda wa Dani ndakusoma bitabo taata bamufuutudde ku mulimu kali maama yalina okukola bukubirire kiriya jasika ne boyfriend wayitibwa Dani baabo Rodi we kajja manyo bosanga leero agenda kubako kyeyekolera olwatandika otambuza ebibatu bamugamba sebo siri mwetegefu ku nsonga eyo nkimanyi era kitegeera Just promise me that wabula nsuubiza nti when you are ready, bw'onoobeera omwetegefu be the one. nze ngenda okubeera oyo I'll be the one I promise. butereevu nkusuubiza yagenda ogikutula ogijja ku ttale bamusuubiza kati ate maama wayingirirawo maama wa Rodi I don't need to knock on my own home. tokonkona koona ate mu maka gange At your own house? tujja kikola ng'omaze okufuna amaka gago I'll see you tomorrow. ndowooza gwe tujja kulabagana enkya mukazi wattu yalina osiibulirawo Rodi Miss Campbell. bamusanze ayagala ttaganjula aya That's the third time she... ogwo mulundi gwakusatu ng'omuwala oyo akwata ekuba okujja wano Yeah. nkimanyi Look, labayo maybe oba osanga you might want to think about starting to cool things. wandibadde otandika okugezaako okulowooza ku bintu ebigenda okukuzimba Fire her dad and now you want wagobye kitaawe kati ate n'omuwala oyagala mugobe waka You had to downsize. kitaawe ali wansi Your father and I have kitaawe nange said that you would go to Stanford. twalowoozezaamu mugenda somera mu Stanford You're not going to get into any decent college if you spend all of your days. naye si kiwa nti ogenda kukwatikuba osobole ogezaako okuyingira decent college singa omala olunaku lwo lwonna n'abawala nga muli mu kwetiga mu kifo ky'okusoma Or only focus. njagala ogezeko fokasinga ku misomo Okay? okitegeera kirina ekyewuunyisa taata wa Jami yabadde akolera taata wa Dani boyfriend we twadde eri omusomesa omupya yakedde dda mu kiraasi nga bw'omanyi ebiseera ebisinga yagala okugezaako catching up ne environment naye yeefaako olwefaako si lwakuno kati alina obuzibu omukyalo ono buli lwatula mu ndabirwamu afunamu kye bayita multiple personality disorder She's dead. yayisibwa bubi mu biseera ebikadde Who'd want to yalina maama we n'afa n'abeera ne foster maama n'amuyisa bubi okukamala kintu ekyo ne buli kati kimutambulira ku mutwe naye talina gwakiraga eyo nnaku ye agyesirikira mu mutima kakati abaana bakwatikwa okujja mu kilasi nkugambye mukazi kwe gamba tomuwa myaka gye kusya ku ngeri gye yeekolako kanyirira kali simple baana bakwatikwa okujja mu kilasi togamba kigwe Dani ansi wali ogamba ki nekyekyava akwate kubo n'asituka Morning, everyone. makya malungi buli omu yenna I'm in for Mrs. Cohen for the rest of the year yasooka n'abagamba nti agenda fiiringamu ku lwa mukyala Cohen here and to bbanga erisigaddeyo mu mwaka to pick up where she left. wabula kyenjagala mumanye sigenda kusangula byabadde abasomesa ngenda tutandikira wabadde yakoma Favorite literary quotes mubadde mugenda maaso n'okuwandika koti by literature koti one being waliwo gye nsomyeko Davies, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? waliwo yagiwandiika simanyi Romeo we yazimanyi biki bali mu quotations Jamie Hall's love never claims it ever gives. Jamie waliwo yawandiise nti omukwano tegusaba wabula guwa buwi Gandhi. ayitibwa Jimmy wakopaka Gandhi nti butereevu Very quote, but it's yo si quotation yakabi naye eri cool about waliwo nze gye nsobola okuwa egamba he whom love touches not. he who loves touches not walks in darkness Plato's Symposium and one of my personal favorite. kwegamba ke kamu ku bensinga okwagala okuva eri ba great thinkers Groaning about how you ended wow such a me. maama bagamba onaze mu butuufu ye agenda kubeera muka Mrs. Cohen prepared. kati ngenda gezaako okuba nga tutandikira ku mukyala Cohen Just follow waka gye babadde aba preparing oba gye babadde abategekedde this. It's pretty easy, I think. kyava situla amaaso gye bali Please. kiraasi bwetyo bwe yagenda yasobola okugezaako beeyanjulira See you tomorrow. kati bwe batyo ne baandinga in ndowooza tujja kulabagana enkya kati muno mwe muli omuvubuka gwe yalengedde ku kasaawe ka baseball nakya ne kamukwatako erudda ka girlfriend ke basinga bamaze yabadde tannaba kumaliriza waba balina status kyekanika
bagawe bagenda muteka mu Stanford University bali wingi omusaswa sete zonna ezetagisha Danny, kiriya bagenda nakya kyava mwita Dani can I see you for a moment? sobola just okwogera muko naawe eddakiika ntono Yeah. yes wali tabu Speaking with the principal, and she manyi mbadde njogera ne principal on the team, you need to maintain a 3. nangamba nti okusigala ku ttiimu olina okumaintaininga 3.4 naye ate nsiraba toli bulungi kono buterevu Well, the team needs their captain and ttiimu yeetaaga kapiteni out of high school help. ate mutuufu nange nazze wano kuyamba basomi kati kyembadde ŋŋamba So, kiri bwe kiti did you see me after school? lwaki tondaba oluvannyuma lwa classes oba after school Take one. then nembaako kyenkuyambako nenkwongeramuko kegamba namuwa extra hours amusomesa amututing mugambye for free okay najeruda nasika na girlfriend we kubaka kesi bwatyo n'atema nakyala yasigala atunudde Conflict. A, man versus man. keninga bwe yamugambye nti after classes njaga tusikana lisimbeko kyenkusomesa era bwatyo rodi yajja Let me ask you a question. Do you have a girlfriend? olina girlfriend Yeah. ye All right, so Kali. let's say tugambe meet another girl. ng'olina omuwala omulala gw'oyagala She rocks your world. mu butuufu omuwala oyo ng'akukyankalanya Love your girlfriend. naye ate nga girlfriend we omwagala What's going on inside? kati gwe na mu butuufu ki ekiba kigenda mu maaso naawe Conflict. nti ekyensobola okugamba conflict Man versus himself. kibanga musajja versus himself kwegamba obanga alwana wekka na wekka mu mutima olero olina girlfriend kyokka ate waliwo omulala akusuula eddalu naye ate omwetaaga This paper really has a lot more promise. eno pepa eraga nti kati alisi ojja gezaako okweyongerako Thanks. Honestly, you're mazima gali nti the first teacher who's ever given me. gwe musomesa yekka eyali ampadde extra hours You're pretty cool. oli musufu najjako obuwaani Thank you. obale kusiima munaye Dani That really means a lot. alina engeri gy'ayogera kwegamba nsendeekerevu ali romantiki Well, singa asubbalaza hey, n'ekirala I'm free after ndi free school on Thursday. oluvannyuma lwa after school ku lwokusatu tusobola okusisikana nembaako kyenkwongeramu era Actually, mazima gali nti our first year anniversary. ku lwokusatu egenda kubeera first year anniversary yange ne girlfriend wange so nja kuba sisobola kituukiriza okay How about this? ke lwaki tokola bwoti Why don't you give me your cell number? lwaki tompa enamba ye y'essimu Help you with your paper. kwegamba nsobola okuyamba ku pepa oba osanga nekusindikira tekisi ku whatsapp ku twitter okay mu enamba y'essimu okay Thanks again. ndowooza webale tunaddamu nateera buterevu nina kyalina engeri gyatuli omuvubuka ono yamwegombedde okuviira ddala eri ku kisaawe gyebazanyira baseball kati kyeyakola ng'akwatikubo nga gyasooka amukeberako ebimukwatako okay butuufu najja kunkolera yawulira nga amwetaagiddewo ayaya waliwo n'essimu yavuga Jamie. Jamie They're home? No, why? Well, Phil called and he was in the bar going off about me. yamugamba kisaawe akomyewo kakono nedda But kati maama akubye essimu abuuza muwala we kisaawe akomyewo nti tannabakomawo headed over. n'amugamba nti abadde mu bbaala oba kirabika olumaze okutamira ne bamugobayo yanibanga akutte kuba okwolekera waba hall yinza okuba agenze kwekalakasi engeri gye bamugobye ku mulimu kati nakyaki yakola ng'asooka afuna buno bu prepaid phone obusimu ng'asindikira oli message sindikidde Dani message Dani abali wano agenda okuzza amaaso okwekkaanya nga ka message kajje brainstorm about baseball theme for your paper okay najja asobola okugezaako omuddamu mukyava mubuza asobola okugezaako kikola ekyo lwaki nedda bw'onooba ofunye obuyambi bwange tewali kigaana gamba okay tewali buzibu tujja kikwasaganya aya Hey, you pig! kati abali wanaawulira awoggana musimanyi gwe embiji gwe mbwa za ku kyalo munjagaza ki nabakola kifamire mmwe lwaki temundeka emusindika message namugaa nyina bengenda okumaliriza
kalino tata wa Jami yakwati kubona je waba holi. What are you doing here? Gwe sebo okola ki wanene? You're home. Of course I'm home. Mbadde simanyi nti gy'oli kakono gyendi. N'onsonyi oyagala ki? I was there with you on the ground floor, Brad. Mu butuufu twali ffenna ku birada wansi. Nimbwa gwe nutambala mu kabuntu n'ofubutula. Mukazi watu yavuga emmotoka najja. Dad, come on. Tata tugende. We went home, Stephen. Wandibadde oddeka Stephen. Tongamba kudda kagashiya naawe. I'm gonna lose because my 18 years of service with your company are not. Yigamba mazima amaka gange ngenda gafiirwa. Please. Kusiya ku banka lyekoledde ggwe. Dad, come on, please. Tugende tata. Nga myaka 18 kukolera. And look at you. Daba ofaanana. Who'd hire you now? Ddala mutuufu kyekyo lwaki weetaaga owummule. More than you already have. Already lwaki mumunyiga mwamugobye dda kati lwaki mumuvuma mumuleke. Muzeyi ne bamussa mu ggaali ne bamutwala. Twada ssebo erina kyala. Naliko kasimayira akatategerekeka. Kwati kuba ajja kumeneka kando. Uli omuvubuka alabika amulina mu ngalo ze 5. Egala mukozesanga bw'ayagala. Ekizibu ky'alina kwetunuulira mu ndabirwamu. Oyo gwolaba ssebo alina pasiti enkyamu kamala. Kyonna ekyamutuusibwako gy'ali kyamuleetera okuba nga takyali oke. Mentale yafunamu obuzibu. Yakwati kubona alumba omukyalo ono n'amukuba akayiso. Yakana mubuza okoze eki? Onkoze eki? Kali ani mubi? Njagala ombulire. Byebyo ebimu ku ebyo ebyamutuukako. Ku makando 2. You're the first teacher who's ever given me a second chance. Najjukiranga omwana amugamba nti gwe musomesa yeke yakasooka okumpa omukisa ogwokubiri. Nga mu extra hours. Nalabira ddala nga sira bikono yagenda omuggyako ennaku. Wow. Yagala bwana buto. Kati twadda ku ssomero. Very nice. Webale wakoze bulungi. Kali mukazi watu bamuwasi. Katonda watu. Tasoba kikkiriza. Osomesa literature in English. Mulimu wakoze musufu wakanungi. Great job, guys. Most of you did. Banaye abasinga mwakoze bulungi. Kirina kyo mukazi watu yakitegeera Jami. Bamuwadde si ate nga abadde asubira ofuna li A. Yes. Njogeremuko naawe. This is the first time I've... Guno gwe mulundi gwange ogusoosa ofuna si mu pepa yange. I really need a good grade. Ate nga ddala mutuufu neetaaga grade ensufu osobola ofuna scholarship mu university ez'amaanyi. Impressive. Ekyo kirungi. Out of work for over a year and... Nze gwolaba mbadde ntobanga bwe kisoboka kumala mwaka mulambirira. I want to know what I can do. Njagala kumanya neetaagisa ki. Make it up somehow. Kwegamba nfune engeri gyesobola ogezaako kukitereezaamu. Not at all. I mean, in fact, you nailed the assignment right on. Assignment wagikoze bulungi. The problem. Obuzibu obuliwo. There was nothing personal in the paper. Temwabadde mukiri personal ku lupapula. Jamie Hall. Kwegamba tewandaze nga ggwe Jamie Hall. Tewaleese kwegamba nga ggwe. Realize my teachers always expect a lot of references and footnotes. Yagamba nti okusinziira ku basomesa. Not any of your other teachers. Ebiseera ebisinga baba baagala at least agezeeko okukola references okuba mu different notes. So, Kwegamba owandiika n'olifaalinga n'oteekawo omuntu aba yakuwa quotation eyo blabla n'ebisigadde. tomorrow, Kale yagamba nti ye make just in check. okusiya ku pepa engeri gye yagikozeemu yalaze nti ebisinga byonna yabadde abifuna kuva mu references. Teyalabyemu Jamie Hall. Mbw'ayagala agikole nga ye. Agezeeko okuyiya quotations eyiye ezize ku bubwe. More important than college? Yamugamba ku Lwokusatu wandibadde at least ogezaako okukola pepa eyo. I'll cancel them. Kyava mugamba nti pepa obuzibu obuliwo. Lwokusatu lwengamba ngenda kubeera ku anniversary ne boyfriend wange. N'amugamba ekusingira ogenda mu college. Ko ye kale kankansolinga ekya anniversary nfuka singe ku pepa. Kale yajja asika ne boyfriend we Dani. Hey. Ogamba kigwe. Excited for tonight? Ndowooza olimu ekyamufu ekyo ky'olwaleero. Actually, Mazima gali nti I can't go out. sigenda sobola genda out. What do you mean? Ki kyotegeeza togenda sobola genda out? Anniversary. Anniversary yaffe. I need to redo my paper. Neetaaga okuddamu okukola pepa yange gye nakoze. It's just one C. But it Keka nawe wafunye kasi kamu kokka. Ono kasi nawe nga bw'omanyi era. can't be like you are. Nze sirina sente nga mmwe. Nze nyina otobanga bwe nsobola ngezeeko okuba nga nfuna. Kati wuyo ne taata talina mulimu sente tetulina. No, Kati y'ensonga eyo. Nedda. Si y'ensonga naye. I gotta go. Lwali yamugamba kimu kale tukite.
sigenda kyesibako nnyo yakwata mu nsawo ye n'abako kajjayo kapasa akatiniinya n'akamusimba kye kibadde ng'ekyabo kyabadde agenda mu amasekati g'ekyo ky'olwaleero nga bakuza anniversary yaabwe y'okubeera mu mukwano kuba n'omwaka mulambirira yakamulekera nekye yakimanya nti oba osanga anyiize Karode olunaku obwedda yalwesunze dda abaali wano ogamba kiggwe Are you guys lost tonight? Are you okay? kyanaku okubanga babakubye munnange oli bulungi Coach Braun can really dole out quite an earful. nkimanyi kooki si mwangu naye The team captain. anti munaye nze nyina okunenyezebwa nze team captain At least you have your anniversary to look forward to. naye atleast olina anniversary gyogenda osisinkana ojja kukakanire Jamie Bill. ebyanniversary Jemi naye yabisazizaamu wow Sorry, I just... kati ogenda kukola otya okwejjako ennaku y'olwaleero ati kina buzibu Well, do you have any other plans? olina byobadde otegeseeyo ebirala gyogenda okudda Gonna go over to Trent's. mazima gayimbadde ngendagenda wabaseeya wange If you're interested, bw'oba oyagala your way to cheer you up. mu butuufu nze waliwo bwe mbadde nsobola okgenda ne tunywamu jasi ne tulyamu kadina And I'll show you. kosi wali buzibu yingira ngenda kulaga gye tugenda ogenda okay gamba tiwali buzibu mutuufu kambala kasikati kakomeni ne kasooka tula mu mmotoka sikati ne yeesika ebifambi n'oba nga obirengerako alaali mmotoka ng'esimbula I can't do this anymore. I cannot keep kino si kyasobola genda maaso nakikola around feeling sisobola kubanga buli kaseera ntoba okukola ensimbi gwe ng'okwatakuba ogenda kuyombesa bali eri Want me to do? kirwega nkole ki Of engineering experience, and I'm not just going to throw that away. mukazi watu yasizeewo okukola pepa somesome ku bitabo nekirabika kigenda kubeera kizibu I have confidence. I've been out there every day looking for a job. gezaako okunoonya omulimu bye bituukawo singa munnaye esente etandika okubula ewaka nnyombo zifuuka ennyombo Exactly what you think it is. A whole... kati Jemi yasalawo agezeeko okubira Daniel Simon agenda okuza amaaso nga Jemi Is it important? kikulu nnyo ekyo No, ngamba kimu nedda it's nothing. sekina makulu So, kaakati I've found that the best cure for anything is beer. nakisuddemu ekintu ekisobola okugezaako okujjanjaba embeera embi abeera bbiya You sure that's okay? okakasa kiryoke Sure. kibeera fine Don't tell anybody if you won't. siina gwe ngenda kugamba bw'onooba tolina gw'ogambye So, Ah, what were your plans tonight with Jamie? Are you guys gonna have dinner and then... kati si kye mwabadde mu pulaniza ekyo kyolwayo gwe ne Jemi mwabadde mugenda ku ddiina muve ku ddiina ogende omweggale It's like to be a teenager. manyi bwe bibeera okubeera tineja Exactly. Do it when you're still living at home. Yeah. era mbeerawo ne neebuuza ddala mu butuufu Maybe for those that are actually doing it. ani munaye kiyamba abo ababakikolera ddala Aw. lindako kyogamba gwe ne Jami nonkikiki kati Jami akubidde ku Dani essimu Hey, Heather, it's Jamie. Do you know where Danny is? omanyiko wa Dani gy'ali He was supposed to come over to Trent's after the abadde ateekeddwa okwatikibwa okujja oluvannyuma lw'omuzannyo tusiikane wannaye simulaba That's weird. kiri wiyadi Well, if he shows up, can you tell him to call me? bw'oba omulabyeko osobola omugamba nankubira ku ssimu Thanks. weebali gizizaako mutraki nga tamufuna nani Here, if you ever need any extra tutoring, bw'obanga weetaaga extra tutoring no problem namba y'essimu yeeyi my door is always open. oluggi lwange luggule nawe weeyagalira gojja nenkusomese wange ndi mukazi nakyetwala siina muntu yenna afuga I'll be right back, okay? kanzije sooka ompemu eddakiika 2 badde alina bye yeerabiddeyo munda abiddeyo essimu ye nakyanga atuula mu ggaali mwadde namba y'essimu ng'ogasseko ne adresi gy'abeera mugambe nti oba weetaaga extra tutoring tiwali buzibu gwokwatanga bukwasiku buno gye wange the door is always open talina musajja talina ki wow Just need to get something. waliwo bye neetaaga munda wano ne kamwesigamako boyina awulira nga atubbaladde agenda okulingiza bw'ati ng'alengera gimalengera katonda wange bwe kakyuka kakyukira ku mimwa nga mutuufu oba nkabba emimwa kweri jwira akasomesa ke ofunamu okutya My car. twandibadde tugenda ku mmotoka yange buterevu yandiyagadde naye munnaayi ayinamu kiri ono musomesa we lwokakuba emimwa nekekyanga nekagakulope wa principal ebituuka ewa abazadde naye nga mutuufu yandiyagadde
kakati twadde bali ku ssomero yajja ashogamba kigwe So I called kati last night. nakubiddeko ekiro kyajjo wabadde luddawa Just covered the trends. ekyo nabadde waba trends gye nabadde kale nga yasoose kuba nayo yakubyeyo essimu n'abuuza mukwano gwe namugaa nti sinaba kulabako ku Dani abadde ateekeddwa okujja wano Parents are going to Tahoe for the weekend. Nice. kiriyo munya lwaki amulimbye She's probably got to study. ono nkiwa agenda kuba asoma tetujja sobola kujja kupata ekyo wama tewali tabu nja kujja aya kigenda kubeera kisufu nnyo kamala kuona obutereevu bwatyo yeewunya lwaki Dani amulimbye kazwada kupati gye badde boogerako ekiro ky'olwaleero be akawungeezi k'olwaleero bana abasinga bonna bajjeeyo dda laba ne bano baatuuka lodi olwedde gyali gafuwe totanaba mulabako naye nga nakyagambye nti agenda kujja kuba yakitegedde lodi yanyiize enasooka atunula abamuwadde adresi nakye yamugambye talina musajja talina ki najjukiramu engeri gye kamwesigamyeko naganange kweri Hey. abaali wano ne gafrendi wazze ogamba kigwe Yeah, I said I was coming. nagambye ngenda kujja badde tamusuubiramu Look, I'm sorry about her, nsonyiwa ku byanivasale yaffe munnange and naye I want to make it up to you. njagala kubaako kyenkolera kati kabaka yamanya bumanya olwaliro akantu kirabika kagenda sumulukuka kagenda kwetaggulula kamugambye ntulayo nnyina keganjagala mbeeko kyekkolera kusisyako ekyo kyenakoze ne kudisappointinga ku anniversary yaffe nenga bumanyi pate z'abazungu zibeera zi house party ebiseera bisinga mbaamu ebisenge lwoti ng'akayisawo paka ebbali ku mazongoto yuuyo ng'asooka yeefula romantiki kano kola basebo mbere ya peke yake bw'atandika okusumulula gambo wayo oba osanga sinakajjisa n'akaddamu buto nateera nayagala akacyamule kwe kudda wansi nateera baabo kugambye nedda ssebe eyo bivueko naawe eyo togendayo yesu kristo kati oŋŋanye ekikuba mutwe yatambula butambuzi kasaba amugoba ekikuba mutwe n'agamba nje ntambudde tewajja kikolera aya kati nakya yamusindikira meseji kigamba wuli akamubo wa buli kaseera abasinga bakyali babali myaka gye bafuna essanyu n'obugafrendi bwabwe bubula akake kamusobera bali wano ka meseji nga kazze olina kyomanyi ku mmotoka kuba tewali buzibu nyina kyentegeerako kyebika nakyala yeddamu n'amusindika kameseji ng'amugamba nti eyange efunyemu obuzibu oba osobola mbadde nsaba okwate kubo gy'onnyambe agenda okuzza amaaso boyi yeyagala n'akake kyaliwe kyuka kano kamwekyangirako yagamba kimugenda kujja mu dakiika 10 ono yagamba kaweddemu yajje bali ku gaali emmotoka olwedde talina kizibu kyeyina n'asooka agikambyenda n'agitaggulula kyagitagguludde buteefu n'azzaawo boneti kale yavaayo mu kisenge waayi kigwe ondabiddeko ku Dani Dani You guys doing okay? buli kimu kiri oke I don't know. si kiwa nti buli kimu kiri oke Well, look, I've come to find that when nze nakizuula bw'oba okyankalanye ne boyfriend wo we get over them is by having alisi engeri gy'osobola omusanyusaamu kumuwa ssanyu okwesonyiwa ennaku gy'oba omutaddemu kano kye kamugamba katulabe eki kyankalanyiza emmotoka olwedi yatuuseyo de wannakyala kujakebera alabe It's your battery terminal. wamasirabika kino kitamino kya battery Negative battery. kyasese tuse wano ku negativu n'akizaako neyaka okay katonda watu ndaba bwe ekyafuwazza bannange kitera ugeze kwata ku bikyafu jantu tugende mu naasobole okulongoosa bano abakulukulu bategeera ebintu bo abamanyi ekiba kyetaagisa asobola okufumba paka lasiti olina kubeera jasimwegendereza kati ng'amuleeta munda laba kayambadde koka My car's 10 years old. What do you think? yamugamba emmotoka yemanyi okukyankana naku n'emmotoka yange eri myaka 10 kikyosuubira mmotoka nkadde enkulu I think I know one. Gino and Tony's auto body. waliwo bemanyi bamakanika ddagala asikaleerwe basufu nnyo Are they like a chop shop?
kati Something like that. bamanyo tema mamotoka kono bamanyino zirongosha kitwe kimwe ekityo. I don't know if this is doing that great of a job. Well, what do you think? Nese ndabanga omulimu ogutabira mwangu ogwo kikyolowooza. Rodi yekaja n'akabirira emimwa. Gero kabirira emimwa. Takikolangako musyatu bukyanga aba muvuka muto. Leka naawe kiri okay. Totya. Team can do whatever you want. Nze gwolaba Whomever. ndi muntu mukulu ate naawe oli muntu mukulu wasukadde oli myaka 18. Osobola okukola kyonna ky'oyagala. Okay. Musajja watu nga bamuseducinga. Bamutwala mbunyo obutakoma. Baabo. Yesu Kristo. Kagaino. Kugamba kino yali yakyagalada. Afuneko omukazi asobola omwereetera. Omuntu ne Yesu mululanga oreda amanyi kyayagala si bya kumugobaganya. Yagamba kweli wano kabaka wedde mbugwe. Aina gatabu kashikuninga. Baabo. Kiri okay. Tutya sina gwe ngenda gamba tuwegadde omusomesa. Oshegera. Kyushiga kuba mashekati gafu. Musajja watu ngagenda kikuba mutwe. Kekali agenda okwatikuwa okujja ewaabwe. Yashika na Jami yenata midi. Gwese obwedde oli luddawa. What are you doing here? It's 1 o'clock in the morning. Okula ki wano ssaawa ziri ssaawa 7. Obadde wa? Have you been drinking? Simanyi obadde onywa. This around on Bino tobikyusa bitunuuliza nze. with someone tonight. Obadde olina gwogezi osisinkana ekyo ky'olwaliro. Is she? Yani, Liar! oli mulimba. Were you with her the night you were supposed to be at Trent's? Simanyi wali naye ekiro kye wali oteekeddwa ogezaako okubeera w'abatoti. Hey, what is... Abaaye, maama wajjera. Are you drunk? Simanyi gw'otamidde. Okay, Danny, go in the house and call her. Dani ngenda kusaba okwate kuba oyingire mu nnyumba kubira maama w'essimu ajja mu kimi. Jamie, where are you going? Kiretulaga wa Jami. Not get into your car. Toyingira mu mmotoka yo ng'otamidde. You're not going with her. You're not. Gwe toyingire mu mmotoka eyo nkwegayiridde. Come on. Don't. What are you doing? Kiretu okola ki? Lwaki ogenda maaso n'okukola kino? Yasimbulawo essimu z'eggaali n'atawanyika. Okay. All right, great. Kale. Kati baakubira maama w'essimu ne bamugamba nti munnayi. Muwalawo. Bali wanaagera okuzza amaaso nga zze gy'atagala. Where have you been? Kati gwe obedde oli luddawa? Sick. I was at a party. Mbadde kapati. I just got off the phone with Danny's. Nvudde ku ssimu ne maama wa Dani. Bangambye essimu obadde onywa. One. Kinywedemu akacupa kamu. You're not supposed to be. Olina emyaka 14 toteekeddwa kunywa toteekeddwa vuga ng'otamidde. Mom? Maama ndeka naawe. Leave me alone. Lwaki tonneesonyiwa nga bulijjo bw'ombuusa amaaso nakati ndeka. Twada ku ssomero. Today we're going to start reviewing in preparation for your midterm exam. Olwo bagenda omuleetera pepa natera bamuwadde si yagamba Katonda wattu. All right, we've got... Pepa gy'abadde yakaddamu. Natera amwongedde si. I can't believe she gave me a C. Siba kikiriza ti omukazi oyampadde si. She wanted. I rewrote. Pepa nazzemu ne ngiwandika nga bwe yabadde ayagala. Ku luno syataddemu lifarensi za muntu yenna. Maybe you should try talking to her again. Look. Oba osanga kikwetaagisa oddemu oyogeremukko naye nateera. No. Lindako. Abali wannaalaba Dani. Him since the party? Kyogamba obadde tuddangamu kwogera naye okuva ku pati. Wouldn't answer. Mbadde mukubira amasimu nga tagakwata wiikendi yonna. And he's not just brushing you off. Tolowooza teyagala kwegobako. Why else would he unless he has something to hide? Ayinza okuba ng'ayenda. I'm gonna go get a frappuccino on the way home. Nze kankwase kuba ngene mmaliriza ebyenjagala eka. Wandyagadde okujja. Maybe later. Oba osanga tunashikana oluvannyuma. Kino ye agamba. Mukazi wattu agamba Rodi ateekwa kuba Lisa alina omusawo omukazi omulala gw'alengera. Ateekwa kuba yafunyeyo kaciki kyaka akalala. Kikyo lwaki atandise omweragirako. Ron has actually threatened to kick me off the team. Oyinza okikkiriza mu kkooti yantiisizaamu agenda kungoba ku ttiimu. It's just blowing off steam, so you'll do what you have to get your grades up. Oba osanga kanga bukanzi. No. It's already happening. Bali ku ssomero after classes. Nakya nazaawo akaji. Kati ono yajja. Ajja anoonya boyfriend we Dani gyali. Add your midterm Agenda otuuka ebbali. Okwekkaanya bw'ati obulungi. colors. Nga ssebo omusomesa alina engeri gy'ayogeramu ne Dani. Mukwatako. Kyava atandika okulowooza. Lindako.
yatandika okugezaako gattagatta ala musomesa ono buli jampasi. If you're going to stay on the team, you have to maintain a 3.0. Najjukira nga mweleza mwe simanyi bw'oba oyagala osigala ku ttiimu olina okumaintaininga 3.0 n'amwekwasako good job. Era mulengedde kuno kusoma nabaki. If I don't get into Stanford, my parents are going to be so disappointed. Kati baakwatikubo ne bajja baafunamu akaseera k'emisana. Rodi ng'agamba nti nakyala girlfriend we Jimmy yagobebwa kwegamba kitaawe baamugoba. So successful. Tata wa Dani yagoba tata wa Jimmy. Ekabeera disappointed. I guess he just assumes I'll be the same. Sometimes mothers and fathers Ebiseera bisinga bamama ne taata drive us to do things we batusindiikiriza okukola ebintu bye tutandyagadde kola. Parents like that. Gwali osikanyeko embeera bwetyo. I never knew my parents. Nze saasobola kufuna mukisa kumanya bazadde bange. I had a foster mother. She was something. Era ng'agamba nti yasobola kula na foster mother we yali si mukazi mwangu, kazi wa Tabo Kamala. It's too bad she died when she did. Kyanaku nnyo okubanga yafa mu kaseera we yafiira. To die by her own hand. What have you done? Bakayisa okwembule. And she killed herself? Simanyi yetabwesi. Insulin overdose. Yasiye kuba kayiso ka overdose. Diabetic, and they concluded that she made a mistake. Yakola ensobi. A terrible, terrible mistake. Ensobi gyesobola okugamba ey'etabo Kamala. Ku ssomero kati omusomesa yali ludda. Jemi n'akwatikubo n'asembera ku looka ye. N'eriso lyamukuba. Kalaba keefula all good naye. Bw'ajja n'aggalawo looka n'adduka. Ono nganda zembwa ati. Musindika message n'amugamba nti weebale kusoma nange ekiro kyajjo. Lwoli buli kaseera sira babeera mu message. Kumbona amuseka. Ani gw'osindikira message? Yasimbadde. What? Mbadde ne boy wange obimanyi naawe ki? I guess I'm just stressed with school and everything. Manyi eby'essomero kati binstressinga ngo gasieko n'ebyewaka. For some reason she keeps being Kana akasomesa sikitegeera. Mungeremu benda buli kaseera kampasi. What do you mean? Kiki otegeeza? lousy grades when I know the work is good. Simanyi lwaki kampa lousy grades nga atolere nkimanyi nti waka gye mba nkoze ebeera perfect. Manyi lwaki? How should I know? Nze kati mbimanyi ntya. Look, I gotta go. Wait, Nina okwatikuba ogenda lindako Dani. can we talk? Tusobola okwogeramu? Sorry, I've got some stuff I got. N'onsonyiwa waliwo byengenda okumaliriza. Byogenda okumaliriza. Running some errands. Nina byengenda okukola ebyetaagibwa okukolebwa gwe tunaddamu ndowooza oluvannyuma. Naku zino amulaga embizi atategeera. Lindako. Kakati tiyakola yakwatikubo n'asalawo atandika omulinnya amanda. Lodi yajja ebbali n'akka mu ggaali. Nazo takyasiibasiiba waka. Abeera wa ttica wa musomesa. Kati ku luno essebo yafuka akatemere yakawerako ddala. Nakya n'asalawo amulemereko wadda. Dira ayagala kulaba dda mutuufu kyasuubiriza kituufu. Rodi n'omusomesa bali mu kikikyaka. Tuke bali n'afuluma eggaali. Kuzaawo oluggi. Balina akafu ke baafunyeeyo keesuuliridde. Kairoshi yakola najja. Ge maka ga nakyala. Alina kye yamusuubiza era n'amugamba teri tafasi. Gobojja jangu ng'okimanyi teri mbwa. Nga kabaka ayingira munda.
yava munda kutandikirawo gyaliko n'obumansuka ng'alina obuswandi mukazi wattu ayagala konfaminga agala proof. Are you feeling Jamie on her? Wama Jamie omusuula nakigendererwa sya bwati bwe yagambye jasimadde mbuzabuuza sisiri ati nnyo tulagenda okuligiza nga mubutuufu kituufu rodi n'omusomesa ayayayayaya katonda wange katonda aba awoomereza agenda okuzza amaaso okwekkaanya kumalengedde Jamie tufudde kanaawe sikiwa nti asobola okwako kwagamba leka soko nindeko yafuluma ebwerwa gyamusiikali mbe Jamie ngide gali n'asimbula era bwatyo n'atawanyika kyamwaliriza okulinya eyo asobola ogezaako omugoberera wabula ono kiri yabaddemu akagamba nti oba osanga bali mu flattening naye nga tebali serious ne kati akofaminze bw'obeera muwala mu myaka egyo boyi n'akulaga substitute nabeeyo boyi okakasa nti ddala lindako oyinza otya dda mbutuufu oli serious I know what I saw, Danny. kyendabye nkitegedde ekyo si kikulu naawe mazima ogenda maaso having sex n'omusomesa. You know how much of a hard ass my dad is. Omanyi kitange bwali If he found out about this, singa amanya dda mbutuufu mbadde neggala omusomesa bigenda kubeera biwanvu keringenda kusaabambi. Miss Matson's flunking me out of senior league. Toyina ogezaako okumanya nti omusomesa we bambi ansuula. I'm supposed to protect you. Keta mbutuufu mprotectinge gwe ng'agenda kunsuula nnemesa osoma. Well, it did. please. Kusaabusabi bambi. Yes, I promise. Bambi nkusaba ngenda kikomya. Just please don't say anything. Tobaako gwogamba tobaako kyoyogera. Jamie? Jamie. Is everything okay? Buli kimu kiri okay? Maama aze. Mawa Jamie. Watu naayitawo. Danny. Yeah. Wangi. Yeah, Mrs. Hall, everything. Ndi bulungi munnange sina buzibu. N'akwatikwa asobola ogezaako okweyongerayo. Nabagambye tuli kayitibwa data teacher. Tujja kulaba n'akayitibwa stocked at 17. Vijja Jones Productions nga bulijjo. Kati musajja wattu kusya kwe kyali kituusewo yatuuka ekiseera nga tekyayaga kwesembereza musomesa. Omusomesa amusindikira bu message ayooke. I miss you. Ono kati abutulako obutunuzi agamba wayi. Ensonga yazizza omuzigo. Kuba mesa abadde ku nsolima. Ziri zikabedwa. Namusindika message namugamba bambi nkubirako essimu mbonabiro nga bono obusobodde. Message tagiddamu. Lwaki ogezaako kuneewala sikutegeera. Kasimu yakawunzi kabunzi. Onaawulira nga bimususyeko. Ajjukira we bamugambye ateri asobola kwagala kimenke nga ggwe. N'ebizibu bye mentale. Jamie, can I have a minute? Namuka mental problem. Jamie nsobola okwogeramuko naawe. The paper you redid for me. Pepa gye wankoledde nazizeemu ne njitulamu nateera. This very often, I have to admit. Nga mutuufu onoosonyiwa okubanga mbadde nkuwadde si obadde musufu obadde ogwana If you think this is how you're going to get away with what you're doing, you're wrong. bw'oba olowooza ddala mutuufu mu kino kirina engeri gye kigenda okugezaako tuyamba mu oli mukyamu kusyako ekyo kye nabalabye mukola. Nedda ni se baamulagako obulajji kati takyamufaako. Hey. Kiri aba agenda seyaawe yamuyita. Why? Oli bulungi? Did you catch him doing anything or what? Wamukute ng'alina kyakola we wamugoberedde? No. I didn't. Sina kye namukutte akola. Told you. Ola kye nagambye. The guy that would fool around. I gotta go. Amazima gali Danny si ye muntu asobola okukeera ku makya tatadeko fulinga around. N'osonyiwa nnyina ogenda. Kati seyaawe engeri Danny gye yamugambye tobaako gwogamba ne seyaawe tamugambye. Kusyako ekyo kye yalabye. Kati nakya
kyakola yakwatikubwa n'alumba principal ng'amugamba nti ono omwana simutegeera ennaku zino ayina embeera ez'okwekyanga duli yakola pepa ne muwasi yafuluma anyoka n'olukunyuka sikutegeera kati ono kyakola yeesooka ewa principal just in case singa omwana oli akwatikubwa n'abaako kyayogera principal yali amugamba oba osanga twogeremuko naye kono nedda olwedde nkimanyi balina ebizibu ewaka kale bw'oba olina kiweetaaga kyonna ojja kumbulira buterevu naye njagala okimanye nti omulimu gw'okola musufu nnyo more ayitibwa mole Madison webale kusiima lwoli yajasika ne Jamie bigenda bitya mukyala Madison yampadde eku pepa yabe I'm sorry. Nonsonyiwa I really am. maziba gayinsonyiwa Thank you for not saying anything. webale kubaako gw'otagamba ku nsonga yange ne nnakyala Tonight, tunasika nekyo kyolwayo twogeremuko okitegeza I swear. yamugamba ndayira nekyanna kyange ngenda kikomya ekyo kyolwaliro nzije nkusiikane bwe kiba kiryo You can come over to the house and we'll talk. tujja sisikana oluvannyuma bwe n'abasobodde nja kukwatikubo nzije wammwe tubyogeremuko bwatyo n'akasiibula gafrendi kaakaagala okukamala naye munnaye yakemeddwa ate nga bibaawo bulijjo abasajja tuli banafu nnyo eri abakyala kale kyeyakola yagamba ebyomusomesa alina obikoma yamusindikira message omusomesa olwawulira ka message yadduka misinde tusiikane ku Bellevue Park gamba kweli tugenda sisikana ku Bellevue Park nze nkimanya njagala biri abadde yekyanga gwera mbutuufu ani ayinza okwagala sad little ugly motherfucker nga gwe oli mubi ni mubi teri ayinza kwagala bwe buzibu bwayina inamuka mental problem. Wait just a second. Linda mutogenda. To meet Jamie. Ngina kusikana Jamie. Midterms in a few weeks, you need to be studying. Ogenda kuba okola midterms mu weeks into no wandi bad at least focusing ku bitabu. Take care of. Danny. Nyina byengenda okumaliriza biki? Danny. Ogenda kumukyawo omuwala oyo. Yafuna ofulumite yanyega nnyoko. Kakati okusinzira nti musajja wattu ekituufu kiri nti yali amaze okuexperiencinga kyeyali awulira nti ayaggayaga ofuna yali desperate okifuna yali amaze okifuna mu kaseera ako n'awulira nga nakyala takyamwetaaga yawuli ayagala kufokasinga ku relationship ye ne girlfriend we ono alina omusalayo bakite dark secluded. story kigono nno yajja alimu akasigiri alowooza we baakomye bagenda otandikira. Okay. Gwe. What's wrong? Kichamu kyati. I just don't like the way that you've been treating Jamie. Kwegamba engeri gy'obadde oyisamu Jamie sijagala. I gave her an A. Namuwadde A. What is she so? Ensonga ezakyaziriko. It's not about that. Tekiri ku ekyo ye bannange. This, I can't. Amazima gali kino sikyasobola genda mu maaso nakyo. Wait, she's been talking to you. Kiki kyabadde agamba simanyi abadde ayogera naawe. There's nothing to worry. Tulina kweraliikirira. Kyo tusobola okkivuga. Don't tell anybody. Tuyagala kuddayo kabalagala. She doesn't have any proof. Tandise omuwe weetereza. Just deny. Naye awulya katakyamwetaaga wa. Biveeko ebyo. Gotta go. Nyina okwasa kuba ogenda. Where are you going? Kire twolagawa. To see Jamie. Ngenda kulaba Jamie. What? Lwaki ogenda okulaba Jamie? Oh, Molly. Lwansonga kali kokka naawe Mori. What's she gonna do for Kiri agenda kukolera ki? Okimanyi si ye muntu asumulukuka nga nze. Give herself to you? Nze nsobola okwewa tagenda kwewa nga nze bwe nkwewa. Obimanyi ebyo byakwetolola. Ndeka. Want you any? Gwe sina kyenkwetaaza si kyakwetaaga. Tonkwatako badde ki? Nta. You're such a freak. Mbutuufu olimu olumeeko enno naawe olemera ku ntonga. Gwe tomanyi akutadde n'atakutadde. Nze nkutadde. Musazizaayo makasi n'asooka akuba omulanga. Yitawo najja ayingira eggaali. Mutuufu ayinza atya. Kino omukyala atambula. Nakyakyakuba kyabasooka azza eggaali emabega. N'alyoka agireeta. Yamwekanga. Yamusimula eggaali. Musimudde eggaali kwembuli.
Namana afuluma ebwerwa gye yekkaanye. Katonda wattu. Laba kyakoze omwana wa Bendi. Buroko abadde bagenda mu musalayo. Ye tajja bigumiikiriza. Kale kimanyi okusyako ekyo kyakoze. Kyakwa kyabasooka afuna omusaayi ku Dani. N'akola ne musawo n'ajjamu essimu ye. Era bw'atyo Mayiti n'agisika. Ngero okuza amaaso kwe kajjanga emmotoka ate n'olwedde naye efunye obuzibu. Katonda wange. N'ayitawo ebbali mu ggaali. Maze omusekula eggaali. Bw'atyo n'asimbula agezeeko okweyongerayo. N'agambye tuli kayitibwa data teacher. Wabula tujja kulaba n'akayitibwa stocked at 17. Yavuga eggaali n'asembera ebbali. Marokebera bye yali yeetaaga mu ssimu. N'ayitawo. Mukazi wali yasigadde yekewaka abadde asuubira Dani okujja. Kuba yamugabe bazadde bange bayinza obutabaayo. Osobola okujja ne twogera mu nsonga zaffe. Nenga ne Dani yamugambye ngenda kukwatikuba okujjayo nga maze kukyawa musomesa. Ngenda sooka malo salayo omusomesa then nzije. Tannaba kusindika ya admission papers ze mu Winterdale University. Nakyasiba ali mu mmotoka y'omutatandisi ogenda maaso n'okwekebejja. Essimu yagisangulako ebyenkumu bye. Yali yagula buno obusimu bu prepaid. N'akateeka munda. Malo kateeka mu glove box n'ajja erudda. Kali omusaayi gwe yafunye ogwa Dani. Nasala waguteeke ku ggaali. Ono awulidde entwagira ebwenyi. Omusaayi seba agumasiza wano ku mmotoka. Mukazi wattu awulidde enswagira ebweru. Ajja yekkaanyi. Alabe ki ekigenda mu maaso. Laba. Bw'amaliriza byakola n'ayitawo n'ayingira munda mu ggaali. Kiri yasizeho okwegala buli kimu kyonna afuleminge kano. Bw'akalenga akafulumye n'asooka alya kanvaali. Kanyabo tekalina kye kamanyi. Asazeewo akafuleminge. Buli kimu kyonna agenda kitunuzako. Banatandika okunoonyereza ku bya Dani. Bukakafu bonna asizeewo at least butunuulireko. Baabo. Hey, sunshine. What are you... Kisawe yali akomye ogwe kyati. Nothing. I thought I heard something. Ati mbadde nga awulidde enswagiro. Ninkwate kuba nzije nekkanye ndabe. Okay. Yeah. That's Jerry. Muyisa wa mutwale munda. Kiringa amaliriza. Bw'atyo n'asimbula eggaali. N'akwata ekuba asobola okweyongerayo. Budde bwagenda maaso n'okwetooloola. Yajja alina we yatuukira. Bw'atuuka ebbali. Essimu yagisuula wano mu kasasiro. Mala ogisuula mu kasasiro. Nawo n'asimbula avuddewo. Kali yajja ku Theatre Bonita. Wabeerayo katemba waba crackers. Hi. Yebaleko. Over, but can I get a ticket to... Osobola okufunirayo tikiti munnange. Ne bamusimba tikiti n'akwata ekubo n'atema. Maze okwefunira alabayi. What do you want for breakfast? Gwe si kyogenda okulya ekyenkya. Mama zasika ne mutabani we Dani. Mubuuza ki kyagenda okulya ekyenkya ky'olwaleero. Konkona ku luggi. Sweetie, I'm opening. Ogenda kulya okugulawo oluggi okuzza amaaso okwekkaanya nga mutabani we taliiyo. Kiri nga basimbeyo okwogera nga mugamba ngenda waba Emmy.
onekera warwo. You have reached your destination. Emotoka yagituusa wa Dagalasi Kalerwe. Dagalasi Enkomago. Kalerwe. Hi. Gibakanikira. Yeah, can you fix this? Osobola okugezaako kunyamba n'otereeza kino. How'd that happen? You didn't get on the way to the mall by... Kyatuuse kitya? What? It matter how... Ofaayo emmotoka yabadde ki? Not your husband. Onoosonyiwa siriba otomboggolera. Okay, Kale kirabika gwe togenda kunnyamba. Talk to somebody... Wamma waliwo gwesobola okwogera naye omuntu eyandibadde ng'omunene wano. Carla, go pump some air and some tires. Gweyitawo ojje munda okole ku by'omunda. What can I do you for? Wama kiki? How fast can you fix... Ono ye bosi Dagalasi Enkomago. Kati amugamba. There's blood here. What? Kuno nga kuliko omusaayi. What happened? No. Ki ekyatuuseewo? Motoka ya hit and run. I hit a deer. Nakoonye ekiddiya. Can you fix it? Osobola okitereereza. Service will cost you extra. Anti kijja kukosinga extra okusobola okuzibiikiriza ekyo. I'll give... Manya Bulaya ssebo. Motoka ogireeta bw'otyo n'akubuuza lwaki yakonye, lwaki wakonedde wa bulabula n'ebisigadde. Cost you a little extra too. Mbadde nsaba kisigale nga kyakyama kono nakyo kijja kukostinga. You're 18 years old. He didn't come home last. Kati wadda police station. It's a new one. Babasindikira information nga bagamba nti waliwo omutayitibwa Dani Horo yabuze wa myaka 18. He's a big mucky muck friend of the mayor's. Kitaawe musajja w'amaanyi era nga mukwano gwa meeya. Batugambye ensonga eno tugikwateko ng'obudde bukyali. Did they order trace on the cell? 20 minutes. Bagezezaako tracing essimu kono kye babaddeko essaawa zino. Kesi yatuuse dda ku poliisi. Era ne babasaba bagende maaso n'okivugira ng'obudde bukyali. Ebiseera bisinga for a missing person bayinza okuwa 24 hours oba 48 hours. Naye okusinziira nti Dani kitaawe w'amaanyi era nga mukwano gwa meeya yayogera ne poliisi ne babagamba ensonga bagikwatireeko mu budde ng'obudde bukyali. How long? Baleme kulinda ebyo simanyi 48 hours. Salvage truck comes by on Monday. And then? Then it gets shipped off to a yard in Fontana. Yabuuza ekyo banaakikweka ddi. Kono batera kima binanka ku Manda aba scrap yard gye tubisuula. Bamaze dda omutereeza nakyala. Don't worry. N'asasula akajja. The little secret is safe. Gwe teweerayika ekyama kyo kiri seefu nange. So's yours. Anti n'ekikyo kiri seefu nange gwe tofaayo. Musasudde ssebo akajja akawulirako ddala. Kusobola okuzibiikiriza kiri senga poliisi ekwateko n'ejjanga enoonyereza. Kumbe ono yawulidde bubi nakyala ono ku ngeri gye kamweyogerezaako. Esimu bagisikana mu kasasiro. Text sent at 7:21. Kuliko message yasindikiddwa ku ssaawa emu n'eddakiika 21 ez'akawungeezi. Lover's Lane. Ayina gwe yagisindikidde n'amugamba tusisikane ku Belleville. Peters. Need a team to meet us at Bellevue Park. Njaga tusisikane Belleville Park. Go. All right. Tugende. Aya. Enamba ebadde unknown. Bwatyo yadde bali mu gaali n'agitwasisebo ne bamala ojjooza bulungi. Kati baba bagenda otuuka ku paaka bwe basikana ne mayiti ya Dani. Someone didn't make much of an effort to hide him or his... Muntu omusirabika teyatobye nnyo yamusekudde omulundi gumu n'amugjawo. What's forensic saying? Aba forensics bagamba ki? Well, a whole lot actually. Bintu bikyali biwanvu. This one sick son of a bitch. Okusya kuwona yamusse yandibanga mupangulukufu mulalu. 6 son of a bitch. No. Tukubire family ko nedda. Ekya family nze ngenda gikwasaganya. Detective yagamba ekya family agenda gikwasaganya. God. Yes, we'll be right there. Tugenda kuba tujjayo essaawa yonna munnange. I'm done with my homework. Maliriza homework wange. What's wrong? Kijamu kimama ng'onakuwadde. Sit down. Ngenda kusaba otule wansi muwala. That was Detective Allen from the... Oyo abadde detective. Danny's house. Abadde mu maka g'abaddani. Danny's house? Ewabaddani? Why? Lwaki abadde w'abaddani? Except they need us to come down to the state. Talina byangambye bingi wabula ngambye tukwate kuba tugende ku police station kono lwaki maama. Yogera. Mazima gali nti Dani mufu. Dani kaput. Maiti. What? Ekiki? They found his body. Bazudde maiti ye eri ku paaka. Aya. Katwada police station family bagiyita.
mukazi wati ye suspect number 1. Excuse me? Danny said he was gonna go see. Nani yangambye abadde akwata kubo kujja kulaba kiki? Bwe yakujjayo gwe n'osalawo gecheko mutabusi. Over here with your car. Kiki family yammwe mwetwagaza ki? You raise your daughter? Bw'oba wakuza muwala ufuuka mutemu. Oli mubbi oli mutemu. Abaye mukakkane. Detective Peters. Detective Peters. If you wouldn't mind just following you. Ndowooza tofaayo singa tugenda mu interrogation room ne twogeramuko. Get you some water, just right here just for a few minutes, okay? Babasaba bano basigale ebbali. Jamie, when was the last time you saw Danny? Jimmy lulichi kwa wasembayo okulaba Danny? Around 3. Namulaba ssaawa nga 9. Yeah. Mwayogera nti butereevu. He said he was gonna come by. Yangamba nti agenda kujjeeka. Showed up. Walawo mwe Jamie. For now, though, for Wilford. Ono yatunula butuno sinagamba kaweddemu. Tenze banaba banjagaza ki? Aya. Kwate kuwe yebaki. Abaye basi. Gwe. Yafuna loto. Ngalengera maiti ya Danny. Nagambye alina mu mental problem. Limwe engeri ya kando kasubbawa. Mukazi watu yafuna beiro naye bakuteekako buno bu ankoleti. I feel like a dog on a chain. Pulira ng'embwa eri kaguwa. According to Don, we're lucky the judge let you have. Okusinziira ku looya tuli bamukisa okubanga batuwadde ne beiro zeekubuulira. Can't leave the house. Kati sobola fuluma nnyumba. Not until the trial. Paka ng'omusango gutudde. Months. Gusobola otwala emyezi. Doing everything we can to get. Tukola kyonna ekisoboka okakasa mbu tutuuka ku nsonga. Miss Madsen? Kati mukyala Madison bamubuuzizza. Apparently so. Poliisi yamubuuzizza. Got an alibi. Naye munaye alina alabayi. Lying. Kali alimba omukazi oyo. Told me he was gonna go see her that night. Nze Danny yangamba nti agenda kwate kuba ogenda okulaba omukyalo oyo. It's just the police have nothing to Ffe tukukkiriza ky'oyogera naye poliisi terina bukakafu. Did they check her car? Baakebedde emmotoka ye. Well, Tetumanyi. there's some sort of evidence in it. Buteekwa okuba nga at least emmotoka mulimu obukakafu. Mumanyi? We should look ourselves. Poliisi weba tesobola tuyamba ffe tweyambe. Kuba poliisi yeegenda kukoma ku ekyo. Naye nze mbabuli amazima tukiremereko tusobola okufuna obukakafu. Kakati maama bw'awulira ensonga za muwala we yakwate kuba gy'asooka siika n'omusomesa ono face to face. Nakalooka k'essomero n'akaggala. Seze wamusika ne face to face boogere ng'abakyala. Okay. Miss Matson. Mukyala Madison. May I help you? Nkuyambeyo. I'm Lauren Hall. Mpitibwa Lauren Hall. Jamie's mother. Mama wa Jamie. Hey. Are you here to Oze wano pick up kufuna homework we? something like that? Ekintu ekifaananyiriza bwe kityo. How is she? Ye ali atya bannayo omwana. Omwana ali atya. In jail. Omwana si baava yakava mu kkomera. I heard about that. Nawulidde ebyekkomera bannange. Mukyala Madison. Someone's trying to frame. Omuntu omu agezaako framinga muwala wange. Really? Okakasa. Who would do so? Kidira mutuufu muntu kyayinza okukola ekitu ng'ekyo. No. Simanyi. Maybe you. Oba osanga gwe. Nze. Mrs. Hall. Mukyala Hall. I resent that. Ekyo kyo ngenda kyegaana. Investigated this and I have been completely exonerated. Amazima gali nti poliisi yankebedde nga omwana akimanyi gwe. Of course you're going to believe her. I can. Of course muwala ogenda mukkiriza ekyo kyo ngenda kireka. You know, I Omanyi? held Jamie's accusations against her. Emisango gyanteekako egyo gyo sijja sobola gezaako gikwasaganya. You know why? Because I know about love, young love, and that makes people say and do crazy things. Yagamba ebiseera bisinga munaye abantu boogera ne bakola ebintu ebyekiralu. No. He was looking for someone to talk to. Oh, and lucky for him, you were there. Mbudani yamugamba ebintu ebikwatagana ku girlfriend we Jamie. Sigeza mwali mwogerako ono nti just yampitiramu. Faculty meeting right now. So, I'll have her homework ready for you. Ngenda ku faculty meeting kati homework we nja mukuwa. See you then. Tunaalabagana mu kaseera ako ti butereevu. Kiringa bamanyi abakyala oli asobola okulaba mukazi munne nti alimba. Asyegedde mukalimba. Wabula kolaba kano bw'okakaliramu ennyo kasobola okukola ensobi kuba kabeera ku pressure.
nijasirwa kubanga kogeza confidence bwe kato ne kafulumayo kawuli akagenda bwe kakwati kubo ne kagwerayo najja yatuuka ebbali n'asooka afuna ebifungu n'ayitawo paka eruda ku looka yaako n'agiggula bw'agiggula n'afunamu ebifungu bifungo by'emmotoka yaako n'anyiga Yesu Kristo motoka talina kyafunamu kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya ng'emmotoka erina ka navigation system tenakyalengeri gye yali omupya mu kifo ono yasooka n'akebera recent bifo jjajja zaayita nga lyagezeeko ku garagi ewadde agabidde agalasi senkomago why Gino? Yeah? I was wondering if you could. When you need kifo kino nti buterevu Is there a car that bani njagala kumanya waliwo emmotoka eyaleetebwako banga shidde nengeekoonye 4D0Q? n'amubulya license plate kono sibijjukira A woman, dark hair. mwalimu akakyala kaali kabalagavu naye nga kakulukulu kalina enviiri nzirugavu Told you I don't remember. kugambye sibijjukira Look, labayo my daughter might go to jail. muwala wange bagenda musiba olwa hit and run kyokka ate nga teyagikola Sure, but you have the evidence here that would. okakasa I don't need any cops snooping around my place. nze saaga abasirikale kujja tandika kwetaganjulira mu kifo kyange siina kyemmanyi ndeka ate nga bamuwana akajja tambula butambuzi n'amuleka kume nakyalo ono kyamuluma kanakyala kali kasibo kalina engeri gye keeyogeza I know the chick you're talking about. wamaze emmotoka gyeyogerako ngimanyi Poppy lips. emmotoka yagireeta wa Do you still have it? okyabiina nedda It's a scrap 3 days ago. baabitwala mu scrap nnaku 3 eziyise emabega This chick really is someone? A young. ddala mu butuufu kaakoona omuntu nti ye My daughter's being. kalina omuvubuka gwe kaakoona kyokka ti mwalange gwe bavunaana ku kino You think you could talk to the. olowooza osobola okugezaako okugaana ba detectives Talk, I'm out of a job. amazima singa njogera bagenda kungoba ate nnyina abaana nnyina family singa njogera nze bagenda kungoba ku mulimu garagi yaffe egenda kuba tekyakola kati mukazi wattu yakimanye alina okwerowooza ono agenda okujja anoonya ebisumuuzo by'emmotoka olowooza nga abirabako kati okuzza amaaso ate nga abirengera mu mmotoka munda neyewunya ate ani yabitaddeyo kyabasooka amagamaga bw'atuula munda ye ani abadde mu mmotoka yange leka tulabe okwekkaanya bw'ati nga waliwo eyakebedde ka navigation system Allah Bear Stephen, the owner Gino, he didn't want to talk about it, but his mechanic. kati yakwati kubona gyayitiramu n'agamba nnakutte kubona eŋŋenda nnyini garagi yaganye okwogera naye ate makanika we n'aŋŋamba nti ekituufu kiri nti nakya yakwati kubona agendayo n'emmotoka emmotoka ng'agikonyeza ne bagikanika naye ate tetulina ngeri gye tusobola gezaako ofuna bukakafu There's nothing we can do. tiwali kye tusobola kukola essaawa zino Let's do it. naye tukikole Do what? tukole ki Let's get her to confess. tufune confession okuva eri nakyala omusomesa Find her, maybe Oh, she'll. no, I don't. That woman. And besides, you can't leave the house. tosobola nakufuluma nnyumba engeri gy'oliko ankorate 10 minutes. bw'ofuluma polisi eba yakutuusyeko dda mu dakiika nga 10 wala abadde abagamba nti bwekiba kyetagisa kufuna confession direct confession okuva eri omusomesa kye tuba tukola ekyo kyokka tono bw'atuuka eka yakimanya nti waleka aliwo bwakoledde ensobi bayinza okuba bagenda mumukwata kyenagambye singa omusaako pressure kimuleetera otandika okukubagana kati kyalimu essaawa zino atandise okujjamu lupaniki Where are you? Where are you? I'm here. Okay. yuuyo What did I do wrong? gasiya bino bye saagala ku mbaavu katonda wattu limu kandu You go back to Brad, I don't know. Couldn't get any money from Brad. I don't know. kati mukazi wali kyeyakola bambi yajja ebbali mu nsawo ya maama we Okay, but still, bw'atuuka ebbali mu nsawo ya bano bakyalowooza ku ki kye bayinza okukola to think about it. bakisekedde mwala bwe yali ayogera mazima bwe tebamanyi ngeri gye basobola kufuna bukakafu kuva ku musomesa yafuna essimu okuva mu nsawo ya maama we kitabu yamugambye toyinza fuluma nnyumba ng'olinako ka ankorate
kubanga bw'ofuluma mu dakiika 10 poliisi eba ekutuuseeko. Yavugirawo eggaali. Yasize wafuna engeri gy'asobola okugyamu kamuceke kano obukakafu kasomesa. Yajja n'essimu n'anyiga likoodi. Kati essimu n'agiteeka mu maaso wano mu mpale. Tukebali n'akonkona. Jemmy. What are you doing? Gwe kiki okola? Hey. Why? We need to talk about your good friend. Twetaaga twogere ekisinyabu. The one who runs the chop shop. Uli gaya akola mu garage. Lwaki? We have the grill. Tuyina ekinanka ky'omu maaso. The day after you killed Danny. Kiwakona ngomasoko ngomasoko na Danny. That's not true. Ebyo si bituufu. To my mom. She's on her way to the police right now. Mama wange yakutedde kuba ogenda eri poliisi. Evidence on it. Kuliko n'obukakafu, kuliko omusaayi. Anything. Why? Did you wipe it off? Simanyi wabisangulako. You wiped the blood on my bumper. Wasangulako omusaayi nga wateeka ku bampa yange. You need to go. Blood on my car. Wateeka omusaayi ku motoka yange. Compartment. N'oteeka akasimu mu motoka yange. Fuluma. Kiki moli? Was he gonna tell on you? Simanyi yali agenda kukulopa. Fired from your... Oba si ki yali agenda kukugira abagobe ku mulimu. The grill, why are you telling me this? Lwaki obiŋŋamba ebyo? You're trying to get me to say... Oyagala kunjogeza. What are you trying to... Kiki? Kati kyava alengera essimu. Olina n'essimu You were. Oli kodinga musiru gasiya. You trying to record? Oyagala ku recording. Confession? yange. Get out of my house. Fuluma ennyumba yange. He used you like a... Yali akukozesa bukozesa nga malaaya. to get what he thought he needed. Yali akozesa bukozesa kweggyako kiwuggwe. I thought of you. Ni singa omanya ki yali akulowooleza. Lady. Yali akutwanga mukazi mukadde malaaya. How long? Wali tusobola gezaako muwa kiki yali yeetaaga. Guza yali agenda kuba nawe kumala bbanga ki? Wali mufu. You're pathetic. Oli mupangulukufu olimu akataala. That's not true. Ekyo si kituufu. Yafuna mujolo. Kakino kavudde mu mbeera. Ebintu ebyo baabikalangira dda bikanyiiza. Golowooza olwokubanga oli mubalagavu yali tasobola kubeera boyfriend wange. Olwokubanga gwe watandika obiyingiramu kyekyo lwaki takyali nange. Gasiya mukulu wange kamete kamusaze fwacha. Geno kebera mu ndabiro nga bamusaze face. Katonda watu. Wabula kogedde. We mukazi watu natawanyika. Ruzo ragawa. Who's pathetic now? Kati ani mupangulu kufa essaawa gino. You know what? I can't believe that Danny made such a stupid... Sizuba chikiriza mbu Danny yakola ensobi. Kati gwe. He got what he deserved. Butufu ne Danny yafuna kyali agwana. Kumba ofisa. Aguse. Oh God. Katonda ofisa otukidde mbudde. Omwana osima kikyanjagazi. Sirika. Ruth and I heard everything you said about Pulida buli kimu kyonna kyoyogedde ku mwana ono. Sirika. Sirika. Mukyala Madison. Sirika kyaka kulya ng'onyega. Sirika. Down. Sirika kakana. Okay? Ulide. Pulide. Are you all right? Wamoli bulungi. Kumbe kamukubye ku mutwe. Bwe kamusekwa ne kajja katawanyike. Babali. Nakya yafuna bufunyi mbwasi ya polisi. Aha. Bwe nyabo toche kukasigalawo. You don't know what to do with it. Kutumanyi kyosobola kozesa mbwasi. Ngezaako. Babuleti mu bbanga. Nja kwokya amanda. Ne polisi endala weetuukira. Why? Leta serubwatula. Nyabo. Tugezaako kola ekyobugwagwa. Kalwesuddemu. Era buteefu balina okakaba. N'abazadde baatuuka. Bwe batyo baakajjayo. Well, apparently this wasn't the first time involved in the student affair back east, but the district. Tugezo kizulanga naye waliwo ewalala gye yali. Yagezaako okukola ya sikando z'aba student nateera. That's all she needed.
kwegamba yafuna credentials oba ebisaanizo ebituufu Slaughter and attacking a police officer, I'd say 20, 25 easy. bayinza omusiba emyaka nga 25 ankubye mbeko kyenkubuuza lwaki oluddeyo tuuka wano kitange yaŋŋambye nti mutulakinga akantu kano kiyinza obatwalira eddakiika 10 Just before rush hour, it'll be good. ebiseera ebisinga osookanga n'olaba ensonga nga tonabapakuka kali mukazi wattu yakimanya yakwata ekkubo n'agenda ne ankolet nga kimanyi bagitulakinga kuba kisawe yamugamba nti kitwala eddakiika 10 poliisi okubanga etuuse kiri yagenda nga akimanyi poliisi egenda kujja emugoberera era kino ekyakasimu yali ayagala kali kafune confidence nti obukakafu kabunyize kabujjeewo kitaawo kirabika agenda kudda mu bunnambiro waliwo meireze olwaleero nakusaba ogitulemu olabe jula yali awandikidde aba Winterdale ng'abasaba scholarship genda okuza amaaso okweka nkiri kitya tuli basanyufu okubanga tugenda kuwa ekifo mu Winterdale University and are delighted to have you as our new student. Katonda watu I am so proud of you. mutuufu nkwenyumiriza munnange The day after Molly Madison was sentenced to prison, baba lyawo a variety of students how they might react if confronted with a teacher temptress. Here's what John Ludlow from Lytton High School had to say. Take a look. Well, if she looks anything like that Miss Madsen, hell yeah, I'd let her have her way with me. I mean, look at her. kali bifunga nakyatana batwalibwa ku ssomero mu basooka nga tana batwalibwa mu kkomera mu basooka ne babuuza abaana abamu nti singa omusomesa omubalagavu akwata ekkubo nakkema kikyo oyinza okukola waliwo yali ayitibwa John Lodewell yagamba nze mutuufu ne kannumba sisobola nakuloba n'eddakiika n'emu wengattirako nabagambye kanako tujja kafuna kayitibwa stocked at 17 vijja Jones Productions nga bulijjo ngenda ssa mukama abakomere mweraba you happy. I care more about you than you even realize. The Saturday night movie night, stocked at 17. Next, Life Your Time, Lifetime.